ziko kama badde bafuluma bose ennaku zinasaba visa ye freelance ye freelance nti awobera muntu mukulu ba wetwala Nyondo Rozet ozze kukola gomanyi kyoyagala visa gyoliko yiyo. Nyondo Media. Yakati bwetogera ku visit visa basically y'omwezi ogumu ebadde erimu embeera nti ebadde eri sitaaka era nga tefuluma era bw'abaayo omuntu agamba ngenda gikolera ayinza okuba akulimba ngagala kubba ayinza okuba ayagala kubba. Nyondo Media. Mumyo. Yaman. Sakungulira Nyondo. Sokyo byebichi. Sakungulira Nyondo ene ya bizigo. Ogenda ku ssomero. Watangulira ebizigo genda ku ssomero. Aya nfudde nze gwe nja kulya huku ne Nyondo mugattire kole boba Nyondo yavaawa mwana gosobola gano genda gwe ku ssomero gwe sigenda ku ssomero ngulira Nyondo ate mbona ngenda kutwala ku police bakube emiggo genda osome Nyondo watujjiridde Nyondo olese ebizigo Nyondo gwakola ensusu omwana wange naye yayagala kola lususu mubadde ki musimanya kajjamu ebalabe simanya tekeerusa simanya koleka ku nakyo mubadde ki natukozesa Nyondo yaman tusinzidde UAE Dubai tubalamusizzaako mwenna era nga tubeebaza emirimu gye mukola entakera asiko nga kweyanjula amannya n'eddoboozi nze Nyondo Rozet omukuto gwa Nyondo Media YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Threads, TikTok nga kwensinziira nembeera nga ate nkutuusaako ebigwa wano na wali nga bwe nabasuubiza nti ngenda kufunayo omuntu ate ali mu bintu ebya visa era nga ayina information amala ekwata ku visa olunaku olwaleero nyina omukulu gwendeese agenda okuba nga ate ayanja ensonga oba nga atuddamu ebibuuzo byaffe olw'ensonga nti bangi nnyo eyo mubadde mu mbuuza Rozet visa ziri zitya currently visa zitambula zitya aba visit visa bafuna zifuluma abange employment zifuluma bulungi nnyo ye freelance batuwa oba nedda era ne mbasuubiza okuba nti nja kufuna omuntu omutuufu ajja okutunyonyola ku nsonga eyo era nebaza mukama nti atusobozesezza olunaku olwaleero netulukeesa era omuntu oyo nemufuna katweyanjulira amannya ge tutandikire ddala awo without wasting your time. Eyanziza neyanzege Miss Rozet wano ku Nyondo Media amanya bampita Sentamu Kyagulanyi Yasiini sokoddemu amanya bampita Sentamu Kyagulanyi Yasiini Bobi yani mukulembeze amanya ge yani ye Sentamu Kyagulanyi tugende mu maaso bwenjogera erinnya ly'abasinga gemanya gali ku passport gemanya gange biological name zange seriously nze Sentamu Kyagulanyi Yasiini naye abasinga wano mu mpita Sky kubanga nali tematema kati olwaleero nakoze partnership ne Nyondo Media okubanga tugenda babuulira ki ekiri ku ground basically ebikwatagana ne visa then ne tourism nze nviiridde mu Saint Tours and Travel company eri licensed eri legal okukola ekintu kye bayita visa ne tourism wano mu UAE. Okay, tusisinkanye omuntu omutuufu nja kwesiga era ekisookera ddala visit visa zifuluma era wezibanga zifuluma bbanga ki naye bbanga ki etuweebwa ngaffe abaddugavu generally basically Saint Tours and Travel era company eyimiriddewo ku musingi gwa baddugavu nti kino kiyamba ffe kati ngaffe abannayuganda wano tulina community nnene yakati bwe twogera ku visit visa basically ey'omwezi ogumu ebadde erimu embeera nti ebadde eri sitaaka era nga tefuluma era bw'abaayo omuntu agamba ngenda gikolera ayinza okuba akulimba ngagala kubba ayinza okuba ayagala kubba ate banaye ekigambo okubba
abasinga mukirabanga ekigambo ekiri wiki naye bamala okubba lwotegeera nti ebintu si birungi visa ezifuluma basically eza visa oba oli bwera oba oli munda za myezi 2 so fakati kyekiriwo 60 days 90 days kuba bagisaza mutekomangawo mpaka nakati wadave wakanga jao tebajimuwa nagenda okola visa change tebagikuwa so kati eriwo yanaku 60 ene yanaku 30 wekomye ddi enaku 3 tenamala myezi 3 nga bagikutte tekyafuluma neze nsubira maaso awo inshallah egenda kuddamu yakubanga eta so sasa tulinawo ya myezi 2 yokka yefuluma visit visa okay omwana ze oba ku visit visa atuse waneeno ayagadde okola visa change abasinga bali e Uganda oba bali ludda wa yonna gye bali abandi yagadde okujja naye yeebuuza visa change eno njikola ntya emabega kawo tubadde nga tukola visa change within the country saawa eno ndaba tekikyaliwo bakola batya kati ekintu ekiriwo ku ground nti abasajja batwesiga kitini kwa batuwa visa zaabwe netuzabuzikondinga netuzooverstayinga nti trust yaffe nabo twagikendeeza kati mu buli mbeera omuntu akyusa visa owadde ojjidde ku visit visa era visa change yonna gy'ogenda okukola egenda kwetaagisaamu ojja batosobola kukolera wano visa munda oba olina okufulumamu oba olina osooka ofulumamu bifo nga ki abaana gye bagenda okukyusa visas ezo musamaziremu bifo nga ki airport ky'abaana gye bagenda basically tetubasindika wala omaani eri kumpi wewala wasobola okugenda omaani osobola okugendako ne Kuwait ate Saudi Arabia nabo bagenda ne bakyusizaayo okay sawa tuyimiridde yawe tuli wetyo njega togera ku visa zineno gamba nga employment visa freelance mpuyawo ne gibaita partnership sigimanyi ojja kitunyonyola muko neze njiwulira partnership visa zineno zifuluma akaseera kano nga tuwaliwo kutataganyizibwa webale nnyo katusoke ne freelance tetwala na banga lya mwezi katono nnyo soko tunyonyoleko ku freelance webale nnyo freelance ye visa ekuweebwa nga ya myaka 2 ng'oli muno okola mirimu gyo basically ya buntu ya kinomu nga toli agimpade si ya company wabula kati nze bwe mba nkubwa visa nze St. Stewards nze avunaanyizibwa ku visa era nze abasponsa eyo bagiyita batya ye freelance gye twogerako eno ye freelance tosobola gikola nga gwe Nyondo n'ogamba nti nze agyewadde walina oba aweera intermediate nti bw'ofuna obuzibu ne visa yeeyo gwe bagenda obuuza okitegedde oba katugambe nti wagirina netuuka kampani neebula oba abagikolera ne babula visa eyo oyo agikola aba avunaanyizibwa ogikansolinga jukira mu maaso emyaka 2 giwedde oyagala kuddamu dde ozeemu visa endala kikwetaagisa omuntu era yakolera visa eyo eba ino kansolingibwa bw'otagikansolinga sitekamu visa endala yonna nga newankubadde eweddeko tosobola kati oli ensonga lwaki mbagamba kampanies zino ze tugenda okukoleramu visa tulina ozitunuuliranga tuzirabe ojja kukolera visa freelance mu kampani eggalewo oluvannyuma lw'omwaka emyaka gye 2 gikyatambula olina okwegendereza kati kangeze ndi Uganda nagenda nina freelance yange neggwako ng'eri Uganda nga tonaba kunkansolinga gwe yagimpa sobola kuddamu kuyingira osobola okudda naye oluvannyuma lw'emyezi 6 ninda emyezi 6 negiyitako nendyoka nkomawo awo osobola okudda naye emyezi 6 gye gikuletera bo okukusalako gwe ng'atabanga wano then bakuddemu bakuprocessingire visa ng'omuntu omupya kitegedde bulungi nnyo naye bw'oba oli wano mu UAE basically yakukolera oba sponsawo alina okukansolinga visa eyo freelance eyo omwana asobola ogifunira kwa n'omulimu asobola ogisabirako omulimu bulungi nnyo ogwa gavumenti bulungi nnyo ate ebbanga lino katoba akaseera ke tulimu buli muntu gw'ogenda olaba ne bamaids bokka babadde bafuluma bose ennaku zinasaba visa ye freelance nti awo obeera muntu mukulu oba weetwala Nyondo Rozet ozze kukola gw'omanyi ky'oyagala visa gy'oliko yiyo kati yeefuluma era kyekigyetaagisa oba kikibeetaaga okukola visa eyo visa eyo weetaaga ebintu nga 4 weetaaga passport yo weetaaga Interpol weetaaga ne police clearance
Wetaga passport yo? Wetaga passport yo. Akafananyi. Police report. Oba police clearance. Ne Interpol. Ne Interpol. Bye wetaga. Yoka. Efulumiraga mu bbanga ki? Eri mu nnaku 14. Nnaku 14. Ebe efuluma. Njogera ku minimum days. Nnaku 14 oba maze okufuna. Nga ne gundi ogifunye Emirates. Yanga ne Emirates ozifunye. Okay. Ndozo katujiveeko. So gambye efuluma. Teyina mu kutaganyizibwa kwonna saawa eno. Buzibu bwonna. Ate employment, ate partnership. Employment ye visa ke. Employment basically fenga fete tujigaba. Kubeyo company katugambe nti nunu eyagala kuwa mulimu. Ne yagala kukolera visa eyayo. Teja kuwa freelance. Visa je kuwa je by employment. Karate eriko ownership nti ye yabavunanyizibwa kuggwe. Okitegedde. Buli kibaawo visa era yabeera sponsor. So za employment basically ziva mu companies. Aba companies bazigaba. Yeah, companies zokaze zikola employment visa. Ate partnership yeriwa. Eyo partnership kubeera kwegatta. Nga bw'okiwulira nti partnership. Nyondo Rozet oyina mikwano gyo. Bagala kuvaako Uganda kujja wano kaseera katini oba kaseera kangi. Okitegeera. Abo abantu okubakolera partnership tekirimu nti kakodyo kangi. Obadde wano obo visa yetera okubeera mu nnaku 6 oba ennaku 10 partnership. Ne bw'ojja esobola okuprespondingwa neyongerwayo omwezi kuviira kuye mubadde mulambula mu area. Okitegedde ye partnership. Katugambe maama wo gwoyina visa yo oyinanga freelance oyagala mugatta ku visa yo. Bakwa bbanga ki? Minimum days. Yeah, nnaku 6. Nnaku 6. N'okweyongerayo mpaka esobola okweyongerayo teweza mwaka. Ono baba bamubalanga ng'abantu boolese ku vacation. Ezo ze maximum days. Maximum days zibeera nnaku 6. Nnaku 6 tebongerayo. Yeah. Ate partnership nga mpulira partnership nti sikutegedde bulungi. Partnership erimu ebintu bibiri era mbadde nkyakunnyonnyola. Okay. Kati partnership ennaku 6 bwajja nga mwagala kwongeramu muja atakinga nefuuka freelance. Just sebeera visa change. Naye mu kujja abazenga nga muntu azze okulaba ekitundu. Tebeerako omuntu omu babiri. Ebeera wide abantu 7 abantu 6 oba 5. Oba 3 kati Nyondo Rozet nga winayo mukwano gwo mulala ne mukola. Kati family visa yeriwa. Family visa nayo kirala. Partnership ndala nnyo. Eyo basically ekolera mu companies. Bana my partnership ne family visa kye kimu. Byawukana. Bino ebintu tebyawukana nnyo nti kiri wide byawukana ennyo mu nfaanagana. Bifaanagana naye packages ezibeeramu. Ojasanga mu family visa eyo eyewaka n'abaana bakkirizibwa. Mweno partnership bantu bakulu. Muze kukola business ya. Ekitegedde. Partnership ekoma ku bantu nga bameka? Abantu 6. Ekoma ku bantu 6 toyongerako. Partnership oyo osobola ogiwunonyizaako omulimu wano? Webale esobolera ddala. Oginonyizaako omulimu? Visa ebeera eri free era eba ekuligolizing okukola buli kimu. Then family visa yeriwa nayo gitunyonyolemu ku katono nnyo. Yeah, family visa kiringa okuleeta maamawo ne taatawo basically oba tobaleese kukola. Mama so muteeka ku visa yange? Ija osobola omuteekako. Ne taata? Webale nnyo. Osobola bateekako ne bajja wano ne bali obulamu bw'olaba nga bayagala sigala wano. Family visa eyongerwayo nayo nefuuka ey'emyaka 2 ne babeerawo ebbanga lyabwe ly'emyaka 2. Osobola okukola family visa? Osobola ogikola naye nga obalirira sente z'ofuna zezikukkiriza omusala gumatalinga nnyo mu kukola eyo visa. Bw'oba afuna omusala gwa 2 tokkirizibwa. Sikkirizibwa kukola family visa? Tokkirizibwa kukola family visa. Sente entini ezitandikirwako ziri 14. 14 n'okudda waggulu. So wembanga sina musala gwa 14. Family visa tebajja kukkiriza. Ate omwami wange wabanga yafuna n'okudda waggulu. Agenda okukola visa eyo. Yakkirizibwa yekka ate era gwe babala sente ze. Kati sokoleke bwemba Rozet nga nyina omulimu gwange nga nfuna 14 n'okudda waggulu ne mwami wange nga takola nsobola musponsoringa nze oba musajja alina okusponsoringa. Bw'obanga olina omulimu gwo nga nyina omulimu gwange nga nfuna 14 n'okudda waggulu omwami wange maybe utakola. Osobola naye nga ziri
nga zimanyikiddwa mu Ministry of Labour okkirizibwa omuteekako. So omukyala naye asobola okusponsoringa omwami we ku visa ye. Kituufu osobola omusponsoringa bbaawo. Kati njala kuleeta maama nnyonnyolaamuko awo. Just weetaaga okuba nga ofuna omusaala oguli wakati w'14,000 okudda waggulu. Awo oba okkirizibwa okuleeta maama. Okuba ne famire. Yeah, okuba ne famire. Weeta n'abantu bo. Yeah. Yeah. Anyway, mbuuliza mmwe abalaba baganda bange njagala mumanye ebintu bino byonna. Era gwe nange olina ekibuuzo muganda wagenda mu comment section teekayo ekibuuzo omukulu ono sentamu tujja kukomawo. Kazi wagambye ngo bandisazeeko abali basinga okumanya linnya ki? Nze Sky. Sky. Yeah, nze Sky. Sky. So mukulu Sky ajja kuba nga akomawo akole ki addemu ebibuuzo ebyo. Kika kye tugendako. Awo information omulala ina gwe wetaaga abantu. Location ya St. Stewards and Travel. Basically bw'obanga okozeseza metro. Oviiramu ku Saladin oba Bubakari Siddiq metro station. Nenga muli batuufu. Bale sinafunayo message yonna ekuba wantu eyo. Kati olaba abantu mu comment section bwe bagenda okubuulira St. Stewards and Travel. Chechi. Temunnyo musaga. Kubanga ffe tubadde tukolera abantu wansi wa kamera. Naye kati bwe tuvaayo mu kamera bagenda kutandika okwogera ki kye bagimanyiko. Gwe ogenda olaba trust gye tubadde tulina wakati waffe n'abantu. Ano mbadde sibawulirangako. Yabadde totuwuliranga. Nnyingi nnyo gundi agencies eza. Ate ekyenjawulo ekiri ku ffe nti ffe ate tulimu ne tourism. Kuba sofa twakakola packages z'abantu mukaaga okuva ewaka e Uganda okujja wano. Nti omuntu abadde wano abadde waka naye nga ayagala kujja lambula wano. Eyo package nayo weeri. Ate sofa ne kati waliwo Easter package. Yeah. Anyway, Sky, omuntu ali e Uganda bo mutwalibwa yonna. Saawa eno ebintu ebitambula ku UAE. Bingi nga abantu bakugira abantu obutajja wano eno. Bwenga gubagamba ki? Abandi yagadde okujja wano. Okunoonya omulimu bakulya ku ssente. Baganda bange njagala okubuulira. Kati wano nkubuulira nga mukwano gwange Rozet. Nti enensi eri wide. Enensi eri wide. Tewabangawo omuntu yenna akusitopinga kukola kintu. Gwe. Okay, tugenda. Okkirizibwa okukola buli kyoyagala. Tewali muntu alina kusitopinga kukola kyoyagala. Kati bwe tujja mu kino ekyaffe ekya visa, tewali muntu agaanibwa kujja wano. Zibeera ssente zo. Ojje oli obulamu bwo, oba ojje okole. Ate emirimu weegiri Rozet wano. Abantu abagamba bannaabwe nti emirimu tegiriwo beebuze ffe tuwangaddewo tutya. Baleme kubalimbalimba. So abantu baji banonye kasente. Kera kumacha linnya ennyonyi jangu okola akasente. Oyamba abantu boyamba family zo. Yeah. Anyway, lero twagadde kwogera ku visas. Kyemmanyi gye muli oba oli awo kubanga sola babuliza bibuuzo byonna bibale ku mitima. Oba oli awo eriyo ayina ekibuuzo kye ekikwatagana ne visa. In general, oba visa ki, oba visa ki, oba visa ki. So nkusaba genda mu comment section teekayo ekibuuzo kyo omukulu ajja kuba nga akola ki nga kiddamu. Tugenda kuba nga tuwunzika mpozi nga ayina akatalekeka tuwunzikire ddala. Mbadde nkyagaba location ya St. Stewards and Travel. Ndi tusangibwa ku Murakabat. Ekizimbe bakiyita municipality building. Manzalina level. Room number MZ01. Okay. Ugenda boat tuseeko bulungi office eliwe prepared. Gwe kojja kujja nawe weyogerere. Okay. Then tuyina website www.ststewards.com. Enamba z'essimu weeziri era zigenda baziyitawo awo Rozet ajja bikwasaganya. Mujje tukole ssente. Mujje tuyambe family zaffe. Mujje tukyuse obulamu bwaffe. Tewabaawo omuntu yenna akutiisatiisa nti embeera yayonooneka. Wetuli Rozet awangadde wano ba myaka 10 kati. Olaba bwafaanana. Myaka 10. Wali. So kati kiri eri gwe tebayibaako omuntu akusitopinga kujja wano. Mujje tukole ssente. Okay. Yefeba St. Stewards and Travel. Era nange mbagamba nti mundaba ndabika bulungi nnyo, ndi bulungi nnyo nga bagayi maze wano emyaka 10. Maybe n'okusoba. Naye nga ekikola n'olususu baganda bange munoonyeeko tubaagala nnyo. Atakuumira mpeera abatukuumire. Amiina. Nyondo Media.